Kale n'olwaleero tuzze na byaffe eriiso lijja na bukwina bwalyo kakati nno nze sirina ngeri gye nsobola kusuula biwottonono omanyi nabamanyiiza bagamba omumanyiiza ekita omuwende kwanyiiga kakati nnateeka lirye litagwa ku mwoyo litunda ekiwanga kati nzize neesindise mamaanya ntandikire awo wenyini we nakoma kale bwe kiba nti wamma tunaagwiriza namwe munnyambeko tukwatire wamu temundeka abateredde ku bitentegere mu bagambe baterere n'obwo obugezaako okweri omuguju obwesunaasuna obwerumaaluma mu buwenyeeko buleme okutaataaganya abakulu ate nga bawuliriza gwe munanga asitunkana ng'ovaawo ofaananako kisobata oba omwana kadwangu asituka ku lutabanjaliire n'agenda anti yeeteganyanga lumonda akona oba yeeteganyanga nvi kubanga gwe zaasooka tezinnamutta ate nga zikwata mulala kale lwaki oyinza okukekera bwoti okufaananako munnabuddu nti kabaka yantuma lwokyo n'omubuuza nti olwokya kabaka bulijjo luva mu buddu oba okukekera ng'omuli w'emmere agamba nti bannange amannyo gange gagenzeeko emmere nti obwedda olya emmere obwedda gasala muli oba obwedda gali mu kusala byayi kakati nze munnabusiro saava bosa musisi nsereganyi sengule 222 ndine muganda wange Franka ku kamera n'olwaleero tuzze tubeeko kye tubawa kubanga amatute muli mazaana ate amatute gasuliraawo buli kadde tuleeta kubanga kawenja ntogo weserera yamala yajja eddondiro mu kyogero endala yeemaliriza ddala sijja kusukaawo mbasudde ku ndasanyi omulimiriza agwa ku kkobe nammwe musinziire gye musinziira omulimiriza asinziira ku ssinzi era n'agoberera eryo liba kkobe liba terinafuuka ssinzi olulasange yenkibajjukiza kino nabaga nti buli lwe najja wano nja kukibajjukiza kya mitwalo 10 kyawandiikibwa omusomesa omukenkufu gw'olabako munnabusiro kya mitwalo 10 kinyonyola ebigambo ebizibu n'omanya amakulu gaabyo ate kirimu engero kirimu ebisoko kirimu ennono eza buli ngeri bandwe kiki kye bayita bandwe waliwo n'olugero wano kaana kannyoko kooterekereza bandwe naye bandwe kyeki kino ng'okisoma mitwalo 10 abaana mubayigiriza olulimi oluganda temwe abali ebweru w'eggwanga musobola okufuna ebitabo bino DHL osobola okubiweereza nga tuyita mu DHL eweereza ebintu oba mu EMS oba posta yonna ensi ze mulimu biba bisobola okutuuka mitwalo 3 bassekabaka b'ensi muwawa ekikonde ekikuba ali kumpi na kino kituli kumpi nga busungu effumbekero ly'ebisoko erya Ssengule kya mitwalo 3 ate ne wabaawo na kino olulimi oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Mutebi abaganda kambabuulireko muserebye nnyo mu kusoma olulimi oluganda muddiridde nnyo mugayaliridde nnyo olulimi lwaffe ekyo nno kibi kakati nno mweddeko kubanga olulimi lwammwe ate ekikyo kyekikyo eviviri kutikka ekinywa ky'enku ng'embwa gye wagenze nayo etunula ng'ekutunuulya tesobola kutikka kakati obusenjero si bwetikkiro awo nvuddewo Franka Media njibagambye oba olina omukolo nga oyagala kukwatira video oba kukubira bifaananyi birungi ebivaayo bulungi byosobola okulaga banywanyi bo mikwano gyo bakojja basinga bamama bataata abooluganda bonna n'emikwano kiraga omwagalwawo nti Franka yakikuba kakati awo oba oyise sikaali ebuddo videographer and photographer Wesige Franka Media tuukirira mangu ku 0784 teekayo obubaka mu kaboksi kange oba mu kasanduko ku WhatsApp eyo +256 781 599 343 Franka Media bebanagwano bebanantamegwa bebasooka benyini bebasooka ate bebemyuka kakati ekyo kyonkijeewo nenjogera ne ku bannaffe ba Walusimbi Impact Fire Service bannange nga njogedde ku muliro kubanga saagala kuddamu kuwulira abantu bafiiridde mu bizimbe lwa muliro funa akuuma akakulabula ng'omuliro gunaakwata mu njuyo
ate omuliro tegusaanyaawo bulamu bwokka n'ebintu bifa by'obugagga bigenda bitotogana bityo bifaafagana nga ntunga eyiika. Kakati ekyo tusobola okukyetangira. Bali awo emabega wa Akamwesi Shopping Mall Walusimbi Impact Fire Service bazikiza muliro. Abazimya moto balina fire extinguisher, balina ne kamera. Winzo okuba ewaka olinawo omwana ow'engalo empanvu, teekawo kamera. Ojja kuba oli wakiseka wali oba mushawuli yako olaba omwana ng'asoomya omukono akwata mu nva. Kamera ez'omulembe ebyo kale beekwate ebintu by'okwerinda binyweze bibeere gulu mu ngeri ya butasaaga oba buteesagga nga kikere. Kati ogwakabugu kanjogerende ku kino ogwakabugu mukozesa nnyo ekisoko nti yeeyimbyemu ogwakabugu naye ogwakabugu mugumanyi. Okweyimbamu ogwakabugu kansooke mbasomese kino kisoko kitegeeza kwetuga. Omwana kale abadde amaliriza n'ebigezo by'ekibiina ekyokuna ate yeeyimbyemu ogwakabugu. Kati tetumanyi na kituzaako bitusobedde kiki ekyamunaawudde. Aba yeetuze okweyimbamu ogwakabugu kitegeeza kwetuga. Naye kyavaawa kabugu yali mumbowa era yalitiikirira nnyo ku mulembe gwa Kabaka Daudi Chwabukajumba n'Abusereka akeera. Kabugu ono teyatengananga na miguwa era bwe yabanga dda wonna nga bana emiguwa. Abambowa ba Kabaka akamu ku bubonero akabooleka nti bambowa babeeranga n'emiguwa. Naye ate ye Kabugu yayitiriza. Kabugu yalanganga emiguwa mu bibowabowa ebyo ebinsambwe mu binsambwe. Omuguwa gw'ebinsambwe gwe tuyita omuguwa ogwa Kabugu. Kino nakyo kankibagambe simanyi oba waliwo yali avuddeyo n'akukigamba ekyo naye guyinza okuba gwe mulundi gwo ogusoosa okuwulira ekyo nga nkikugamba wano. Kati wava ku mukutunga guno oddewa lukujja we bajjula ate lukutwala we basaaniika gundi gwe kiki onaawuka mu ngeri yanakyeyitiza eng'ezimu eggumba. Omukutu guno ddala oguleka otyo nandekererwanga embaga yanjiwe. Nedda subscribe, like, comment, share. Gabanako ne banno omukutu guno bamanye bazigirire ebyensonga tolaba weka teweeyagaliza weka munnange kubanga nasiwa mukange asiwa mukabukuku. Kati guzigirira abantu omukutu guno gubeereko abantu bangi ddala bayigireko ebyensonga ate n'obuwagizi tubwetaaga. Kakati okwenyimbamu ogwakabugu otegedde amakulu gaakyo newuwa gye kyava ndowooza kati tokyalina kyobuuza. Ebibyo biri terere nga nnyindo yante anti kuliira mu miti ne kubula entaagulo n'enkovu. Kakati nze ebyange biba biggwera wano mpozi ekitabo kye tuwandiika kiyitibwa enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Kino bannayuganda mwe mugenda okukisondera. Kino kya byafaayo. Twataddewo enteekateeka eno abantu bakole ebyafaayo. Naye gwe tolina kyafaayo kyonna kye wali okoze mu nsi gweoyiseemu otya nga n'ekkovu obukovu likuba akakululo ke tuyita akalindi. Ekkovu obukovu likuba akakululo ke ebinyomo nabyo we biyise birekawo omuwanda. Bannayuganda jangu munnange tukuyise oteeke erinnya lyo wanga erinnya lyo mu kitabo ky'ebyafaayo. Ogenda kukola otya okuwanga erinnya lyo mu kitabo ky'ebyafaayo osomebweko abaliwo n'abanaddawo. Ogenda kutuwa ensimbi z'olina z'owulira z'osobola okusinziira ku bw'oluŋŋamiziddwa. Bintu bino birimu n'emyoyo emisange oba emyoyo emisangwa. Bajjajjaawo be bajja okukuluŋŋamya tetulina muntu gwe tukaka. Oyinza obutajja ate oyinza okujja. N'olwekyo bano benjogerako bonna tetwabakaka bukasi. Kojjange Kimbugwe James webale nnyo. Mukulu Kitanda Michael webale nnyo. Mukulu Bosa Edward mukulu wange webale nnyo. Kakumba Salongo Kakumba webale nnyo. Waliwo mukulu Katono Kewaza Sega wabasajja mivule webale nnyo. Kati bantu tetwabakaka bukasi naye baawulira nti nno obujjajja buba bangi okubaako kye bakolera olulimi. Waliwo omusajja yaŋŋamba mbu yasomera ku basale ya Kabaka awe Mengo bamuyita Isaac Mat Mugumira. Nagamba bannange nze Ssaabasajja yankolera singa siiye sandisomye nasomera ku basale ye era olulimi luno ndwenyumirizaamu. Isaac Mat kati olinda ki okuteeka ettaffaali ku lulimi ate mu abayimbi mwe kambajuukirire abayimbi bw'oba oli muyimbi kano kammwe nammwe abazannya emizannyo mwe bakomediyani olulimi Oluganda lwe lubatunze kwe mulya. Omuyimbi alya ku lulimi
yensonga lwaki omuntu newaba avuddewa amawanga gatuliraanye omuntu ava gyavudde n'ayimba mu lulimi Oluganda kubanga alaba nti lwe lutunda abantu bajja kutegeera mangu byayimbako. Abo abayimbi abasinga be mulaba abamu si Baganda naye bayimba Luganda kubanga bamanyi nti lwe lutunda. Kati jangu wano mu Buganda oyimbirewo Oluzungu labo balunatunda. Eno si Buzungu, eno Buganda. Kati mmwe abayimbi mwenna abandaba mbasaba muteeke tafali ku lulimi babebe kulu. Kati bebe kulu mwe bengamba babebe kulu ba Joseph Mayanja mwe ba Eddie Kenzo mwe bengamba kati ngamba mwe simanyanga bani ono omusajja ono w'amaviiri ge baasala ono yani omusajja ono amuyitaani Alien Sikini erinnya lye njerabidde nze mbalaba bulabi ndaba nswera Sawula nsajja nankazi muteeke tafali ku lulimi kubanga ku lulimi kwe mulya ate saagala mukamba genga mbidde mpaatire okubanga muyinza okundeeta omusuwa mu kyenyi naye muteeke etafali ku lulimi kubanga olulimi olutali bebekulu wandibaddewo otya kikube kirowoozeemu Kamiliyoni olulimi olutali wandibaddewo otya muganda wange Mayinja olulimi otutumuse lwa lulimi siwulirangayo nenteekateeka neemu nga Mayinja owagidde olulimi kati kino ekitabo mukozesa omukisa guno amanya gammwe gayingire mu kitabo kino kigenda okufuluma nga nawe bakusomako nti ne Mayinja naye yakola ki yateeka ettafali ku lulimi nze omupiira ogwo nze nzannya ekitundu kyange era abanajja benja okufulumizaamu awo ekitabo kifulume kijja kufuluma kiriza obagaana abo abaana aba batwetanidde bajja tuwagira kubanga munnange sijja kukuba nduga butanyuka akadde kakombye mu kyekkobe eky'ettungulu kiwoomerera mubere bulungi awangale masomoji.